n'okumulemesa okujja ku ballot paper n'okutuuka watuuse. Okusika omuguwa kwa Badayina ne President Uhuru Kenyatta tekugenda kukosa nkola ye n'abantu abali mu gavumenti. Kati Ruto gwe mmanyi kati ebyo biwedde. Kati atuuse era ogenda mulaba mu nnaku ezitali za wala ng'abayise bonna kukoleragana awamu. Ye Ruto siye muntu alemerako n'abeera n'enge ku mutima fitina. Kati ekyo kibaddewo kiwedde amaze okutuuka ku bukulembeze kati kyazzaako kuzza nganda wakati w'abo abamu akalulu n'abatamu kubanga bw'atakikole kumpi kitundu ku ggwanga tekimuwadde kalulu kwabo abakubye akalulu tekimuwadde kalulu n'olw'ensonga eyo abeetaaga okusobola okugenda mu maaso naffe abawi b'amagezi twamugambye dda nti olutalo luno engeri yokka gy'ogenda oduwangula omala emyaka 10 ng'oli bulungi mu bukulembeze otwala eggwanga mu maaso komyawo bali abakoze eki bali abatakuwadde komyawo enganda zenganda tutambule. Okujja kwa Ruto kulesewo ebyafaayo mu byobufuzi bya Kenya nti amenye